Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli wano ku Culture Village National Theatre lunaku lwakuna. So far so good. Tuli bulungi alhamdulillah. Njagala okujjukiza gwe eyaka subscribinga nti kwata ono mukwate eyaka subscribinga njagala okujjukiza nti subscribinga gamba bana baba subscribinge ba likinge kosa no commentinga ate era njagala okubajjukiza nti wano wokka wojja ebitoofo Ramen Hair Sport abo ba sponsors baffe basala kaviiri kosa n'okubeera nga ate bayoyota abaami ku mutwalo gumu ka wifi weekali kosa n'okubanga ofunyako ka massage noddeeka nga ate obwongo buli buteefu. So n'olw'ensonga eyo bintu bye bimu era tulina Mama Jed ye aliwo okulabirira abaana abaliko obulemu. Maama tolina wakuteeka mwana w'oyo, olina omulwadde wa kansa oba wa kirwadde kirala kyonna naye nga kimuluddeko ebbanga ng'oyagala tandika kubeera ng'ate okola naye nga tolina bw'omulekera. Mama Jed agamba osobola okuba nga omumulekera oba okujja n'abeera ng'amukulabiririrako. So ate aba Park on Time Tours and Travel bo bakolera visa egende Dubai ey'omwezi ogumu kosa ne ku y'emyezi ebiri we balina no offices ku Plaza kosa ne Dubai. Tuli wano tukyali ku nsonga ya Suna Beni n'omukyala Mary Nambwayo, bonna bannamawulire, bonna bakolera ekitongole kimu. Story tuzza tugivuga twasookera ddala ku Nambwayo naye tubadde tetufunanga mukisa kufunayo nafunako omukisa nenfuna eyeeyita looya lwadde yannimba oluvannyuma nentegeera nti mukyala wa Suna Beni n'atuwa side of the story ya Beni era ne tugikkiriza ne tugiteekayo kuba tewali nsonga lwaki tuwakana tetwali tetumanyi mazima. Olunaku olwaleero era ndi n'omwami kitwale nti wa hardware. Si kitwale wabula wa hardware. Kale wa hardware. Si kitwala butwale. Ye muntu Suna Beni gwaguzeeko ebintu bino kuva lwe yatandika kuva ku day one. So we twagala okumanyira awo amazima awo ani abadde ani amuwa ssente, lwaki azze mu interview, lwaki ekimulese akole ki ayogere. Ekitegedde nalabye awo abantu kyamimu kino akajanja ako mukateeke tobyejjaamu kuba wabitandika. Nina kye mbagamba bo bakitegedde ate nkyagendera ddala nabyo mpaka gye biggwera. So ndi n'omukulu bamuyitaani Ronnie owa Hope Hardware. Hope Hardware esangibwawa Kawuku wetera ku Kidde Nakawuka Katundu bakayita Wamala. Okay. Suna Beni omutegeera otya? Yajjanga kiraya nti obadde omumanyi nga fan? Suna mbadde mumanyi ebbanga nga kyali wange nga tukola emirimu egy'enjawulo era mu ndongo mwe tubadde nga tutambulira. Bwe twatambula ebbanga twali ndooza nga mu 2000 nga twakava mu COVID. Nogamba muzeeyi nti omanyi nti endongo eno abantu batuwagidde. Twakubiranga endongo yoku TV eyo batuwera omulimo ku TV tukubirenga mwambi yasaawo. Nga ne muzeeyi omanyi tulina okweya tubaako akantu ke tukola ki tuteekawo ng'abantu. Amba lwani nkubuulire nkirowoozaako nnyo naye nkyabikola ki nkyabigattagatta ne tutambula kwolako ne ka business ketwakolako awo kaali ka saloon ne mugana naye lwaki tetusoose ne tuzima naga nedda tukolewo ka business tulyoke tukole ki nga tutambula ng'abantu ab'omukwano. Era bwe twayingira yali 2022 mugamba muzeeyi ekiseera no kikoze eki kituuse kigenze endongo tugikuubye bagenda kutandika okukola ki okubuuza tubanja mukoze eki kachike weekoledde nga tutambula ng'abantu ajjako ewange ntula netunyumyamu ku dduuka ng'abantu olwo tuvudde ku byeno ebya kamera ebyaki ebya DJ kati tuli ne munnamasaka munnange kyali wange awo ova Masaka butereevu ate mweyagaliza mbamanyi nange ndiwe Masaka tulina okubaako ekintu kye tukola ki kye tuteekawo abantu bakirabe. Zaali gwali gwa ku 5/2022 naku z'omwezi zaali ndooza nga 25 wali budde bwa kawungeezi ogwokutaano
nankubira nga Ronnie omanyi nteguddeyo akasente mugamba okakasa teguddeyo akasente sooka ojje tukagatte tulabe kye tuyinza okukakolamu tulabe ki kye tuyinza okukola ki okakolamu ne mubuuzayo poloti weeri nagasse gassaawo nagende waji kamoga nimuwa akasente kange mpola ne kati poloti yakoze ki weeri yaweddeyo jangu tukole ki tugatte obwongo so teyakugambako ng'agula poloti olwedde twali twayogerako naŋŋamba ngattagatta ne bwe ndimala okubaako wentuuka nja kukugamba nja kukola ki kwanze nali omulamwa gwo gwali gwakwagala azimbe ateekewo ekintu ng'omusajja kuba baali batandise okukola ki abantu batandika okwebuuza mu bannamawulire temutudde naye atuuseewa nagaa naye omanyi nti okubeera ku safe side ogenda kujja twogeremu ng'abantu enestra neŋŋenda ewa muzeeyi zaali saawa ndoozanga yagamba bwe naava ku leediyo ojja kujja ewaka twogeremu enestra neŋŋenda ewaka nga kyasula salama loodi awo enestra neŋŋenda tutuuke ewaka ne twogeramu era ng'abasajja sente ze nnina ntono naye obaddewo ebbanga mu bantu ab'enjawulo nga ndaba ojja okola ki onfaako njagala obeere musajja wange ow'emmiza asinga ku kye tubadde tukola ki tugattegatte tubeeko kye tukola ki kye tuteekawo nasooka mubuuza nti poloti wagiguzeewa nedda poloti eri wammwe eyo eri galugaawo nja kujja enkya tugendeyo tulambule ki poloti tulabe nga tutandika okubako kye tukola ki nemugaa kati tusoose naki naŋŋamba gwe oyagala tusooke naki nemugaa n'omuzeeyi tusooke tuteekewo ekikomera tuzimbe ng'ebintu byaffe byetuzimba biri bwa wabba oli w'amawulire bajja kujja nga balambule n'omusingi ogutannakola ki ogutannatandika naŋŋamba omanyi nti siina ssente nnyingi ne zino ze nninakola ki genda nazo n'ayingira mu kisenge nanzigyayo miliyoni zaali 4 saa zaalinga 2.3 nakwata miliyoni 4 nazikwasa ne musiibula nenvuga nenzirawa ewange kwadweya sandoza nga 24 awo ya depositinga sente ezo kati nankubira nkera naŋŋamba nti nze ebyokuzimba sina kyenkola ki kyemmanyi naye ŋŋenda kukuwa essimu ya yinginiya ogende n'eyinginiya mutandike okulaba nga mutetenkanya ki nali ndi awo nga yinginiya ankubira ngenda okulaba nga ate n'omuntu ankubidde mumanyi nali nkozeeko naye emirimu egyaki egimu yinginiya naŋŋamba jangu ne bwaba muzeeyi takulese ku sayiti nze nkola ki natuuseewo dda mmanyiiwo nga tugenda galuga nga tulambula poloti eyo yennyini awali ennyumba era nze bagamba nti simanyi waaliyo eyasooka eyo sigimanyi nze nganze omuntu yes nze eyo gye bantuusizaako biseera ebyo mwalimu na nnyaanya nga zibalimyemu naye nga baasibako akatimba yes ne bajjawo akatimba ne basima omusingi ne mpandiika invoice ne ngimuteera ku ssimu ne mugamba nno n'ebintu ebisookera ddala bigenda ku sayiti sente ziyiseemu kuze wakoze eki kuze wampadde nangamba Ronnie nkubuulire nze sayiti nagikuwadde ggwe gw'omanyi ne nteekayo matiriya eyasooka ne mpandiika invoice ne ngimuwa ne basima omusingi era nga matiriya asooka ku sayiti bwakola ki bitiyo nsuuluulu wirubaalo biki n'ensawo zaali 10 ne tukwata seminti ne tumuteeka ku sayiti twamutereka na mu nnyumba nako bwe nalabye bakolera interview ne Mr. Sendi oyo waliwo enjumba esooka eyo baatugaana okuterekamu kati eyokubiri eringa ey'emizigo eyo batwatereka seminti oyo ne tupangisaako ennyumba zaali kisenge n'eddiiro abaana basula mu manju abazimba seminti ali miryango okuva ku olwo ne tutandika okukola ki okuzimba ne tuzimba ekikomera ne kiggwa tukikomera awo ne pakipointinga bulungi nnyo plasta ne tugamba nti wakizimbisa 99 kukikomera awo wennyini wano mu kuzimba ekikomera walabako ku Mary kuba awo mu kikomera yaliwo nnyo yaŋŋamba yaliwo siina we namulabako tewafunako ku ssente ya Mary ku kikomera nakati sifunanko yadde olukumi lwe osegedde bulungi kuba nze neevugirangemu okanga ngenda ku site okutwala ebintu era oyo yandabako ku dduuka yajjako ku dduuka nga nva ku site kutwalayo ki bintu
ne tuzimba ekikomera naye nga n'ekikomera siga nti bwe yampa ezo ssente zaali zimala eki ekikomera. Nze Ssuuna ye muntu azimba nagamba gwe twalayo ebintu nze we naafunira ssente naakola ki n'akuteerako. era bwento bwe nzimbye ennyumba yo kuva lwe yatandika omusingi gw'ekikomera okutuusa wano tukola ki wetuli leero. wetuli so omuntu agamba nti yakwata ssente n'agula matiriyo w'okuzimba ekikomera unless nga yamuteeka ku site ndala oba yawaako omukulu singa yaziwa omukulu owulira Ssuuna bw'aba anaakuwa ssente oyinza okumala ennaku ngezi wenoonya ssente zo nzinoonya oba nafunyewo akakadde onaakanona alwawo okusindika ssente ku mobile money muntu waakujja ne wenonera ki ssente. Ekyokubiri ye muntu asinga okubeera bize ebisooka n'ebisembayo. Kitegeeza nti Nambwayo singa ye yakeerako nkya nti bazimba kikomera yali kutta olunaku lumu n'ankubira essimu n'abuuza Loni mutuuse essimu yange agiina. Kitegeeza mwemanyi ne Nambwayo. Era mmanyi. Mwemanyi. Ammanyi nga kuba ye yali ng'asaka amawulire gaaki g'ebivvulu byaffe. Ng'abeera kitegeeza tuliteekwa okuba nga tukola ki. Kati gwe Nambwayo mumanyi ng'ani ewa Ssuuna Ben? Nze Nambwayo mumanyi nga mukwano gwa muzeeyi eyali akwata amawulire ga Bukedde ng'agasaka mu bivvulu bya Ssuuna. Yes. Kuba tubadde naye ebbanga ng'asaka amawulire mu ki mu bivvulu. Mu bino byonna ebiriwo muzeeyi yakugambako nti kuba sisuubira nti olutalo lwagwa bugwiko lwe yayingira enju. Olutalo luno walumanyako bifo nti omukyala nno nno ataddewo olutalo ayika ayagala kuyingira nnyumba eno nga kyali wa muzeeyi. Nga kyali wa muzeeyi naye muzeeyi ye muntu atera okulwana ebintu bye. Bw'omu. Kisajja kikulu. Tayatula. Ne bw'omulaba saawa zino ng'osobola omunoonya n'agaana okukola interview. Ebigambo bye bitono. Muntu wa bigambo ng'agenze ku stage. Ne si muntu wa bigambo ng'omusanze yekka. Era nkiwa abamumanyi obulungi osobola okubeera ne Ssuuna eddakiika 3 nga mutudde nga buli omu ali ku ssimu ye nga n'ono alikola ki? Ali ku ssimu ye. Ali ku ssimu ye. Si ye muntu agenda okubeera awo. Ate n'ebintu ebisinga abikwata n'abitwala ize. Kati asobola okuba nga yakiwulirako ne n'akitwala ize. N'alowooza byakusaagamu. Byakola ki? Byakusaagamu. So gwe nga mukwano gwa muzeeyi wasooka laba muzeeyi oba wasanga muzeeyi ne Nambwayo? Sinasooka kulaba Ssuuna. Ssuuna mmaze naye ebbanga. Kitegeeza Nambwayo agenda okujja mulamu bwa muzeeyi nga gorede. Kuva 29 ng'ali Masaka. Kati gwe wamulaba dda muzeeyi. Osegedde bulungi? Okujja e Kampala nga tuli bakyali. Byonna byakoze. Osegera bulungi? So Nambwayo agamba byonna byagamba wabirabye nti yacontributinga ku ttaka eryo. Okitegedde? Era ssente ze kweziri. Ne ku kikomera ekyo ye yakoma kumanya ng'ekikomera kikola ki kizimbibwa. Abaana bano inginiya wagambye omumanyi era yali mukwano gwe yakima n'ebintu ng'olumu obireeta. Yajjako okulambulako ku kikomera nga bakizimba. Simulabangako. Era bwe nsanga Nambwayo mubuuza nga kyali wange ng'omuntu gwe nkola ki? Gw'omanyi. Gwe mmanyi. Tomubuuza nga mukyala wa? Simubuuzangako ng'omuntu alina enkolagana esingawo ne muzeeyi. Osegedde bulungi? Okwo tekuba kuzalawa. No. Ati lwaki mba nzalayo? So gwe wamulabanga kyali wammwe? Nze mumanyi nga kyali wani? Kyali wammwe mwenna? Yes, so kyali wange kuba alina essimu yange mukubira n'ankubira ku kyetaagisa nga yeetaaga okukola ki? Ne si ye muntu gwe nnyumya naye ebibadde awo nti tugenda kunyumya emboozi eno n'eno n'eri. Kati sobola keera nkyagamba nti kamulabire mu kifaananyi kya Ssuuna nga mukyala Ssuuna nga sina kye mumanyiiko kikwatagana ne Ssuuna. Oli mutuufu. Yes. Oba oyingidde mu bitakukwatako. Omuntu okubeera neeyibawo tekitegeeza kuba mukyalawo. Osegedde? Yes. Basobola okuba baalinga mu kikomera kimu. Ng'oli asula wali ng'ono asula wano. Naye nga tekiriza nti ono muki? Naye nga beegatta ate. No. Ekyokwegatta sikirinaako galanti kuba sikimanyi. Balina omwana. Ekyo sikimanyiiko. Tegeeza omwana result yakwegatta. Singa Ssuuna ali akedde n'aŋŋamba nti Loni omwana wange. Takikugambangako gwe nga kyaliwo. Ssuuna yakamala okukola interview tekinnatwala myezi 6. Seeguya bwe yamubuuza
Suuna oyina omwana yayogera atya beera mujulizi saagiraba yayogera atya wagiraba tosobola kubanga saagiraba producer yayogera atya Suuna omukyala yani nno laba Baziira yebale kalisewo bali batya balungi taata gye mukolako eyo tuwatanya mwebale kulaba Bukedde TV tebembuuziza tulabe ki nno mbadde mayali mukunyonyola Suuna mukyala wo yani Seeguya kyusa ekibuuzo anti nowa Suuna mbimanyi musembyayo tunamusembyayo Suuna gamba he tunamusembyayo Seeguya uli amasabya buga gamba he nyonyola Seeguya nkuyigirize babuuze ebibuuzo kati njigiriza Seeguya ebibuuzo ego bibuuza nga tobuuza musinjula bakyala bo be baani akadde we kali akawera kawera nemwe muli bayayi Seeguya tujera akajanja nedda kale Suuna omukyala tumulese kubanga ono atugambye muno bwe mutambula ati abakyala olinayo ku baana waliwo omwana omuwala oba yanjiikiriza atya nga nakatandiikiriza okukola ku lediyo ikwetaawo mwana agenda anjiikirizaawo nemugamba mwana gwenze nga sineetuuka naga ate munnange munnange anazina takumba wetabye mu mazina gaki genkima ati munnange ng'omutabani agwawaawo kati ekisinga okunsesa ku mutabani oyo ayagala kubeera faaza era buli bwe ŋŋendayo buli bwe mubuuza ate ekyo ekintu akigamba nnyo nze akiŋŋamba nnyo olaba baago banze kati omutuukirivu nsasira mwana era mwana ŋŋenda buli bwe ŋŋenda oyo akimanyi yayogera atya ate nze gye nalabye nkyogera naye wallahi sigirabangako Suuna yagamba ki nti ye alina omwana ogwo yamuzaala ng'akyakolera naku Ikweta alina omwana omu e Masaka kati mmwe ebyammwe bino byonna bye batugamba ebyabalongo nga mmwe propaganda gwe muli mu gatta obugassi alina omwana we omu yamanyi yatugamba omwana atya omu ne bw'oligenda mu interview ya Seeguya gwe noonya interview eyo naawe yagikola osegedde bulungi kati nze sina we nnyingirira nti anti kati muzeeyo olaba sina we nkigattira so kati nkufunye ti Nambwayo gwomubuuza nga kyaliiwo ng'omuntu gwe mmanyi gwomanyi eyajjanga akwata amawulire gammwe nga mukola mu bivvulu so bino ebyokugamba nti omumanyi nga ayimanyi alina omwana wa kyaliiwo siyina kye mumanyiiko yadde ndi kyali wa muzeeyi ffenna bwe tuba ne bakyali baffe bwe baba waliwo ebizibu tubitegeerako bifu nagamba nina embeera gye mpitamu nno bweti naddala omuntu nga watandika naye kitwale nti nina omuntu gwe ntandise naye kyano eno bwe mba nga yakitegeerako nga ntandika kyano eno nti bwe mba nfunyeemu obutakkaanya ne benkola nabo nsobola ommuga nti nno abantu nno be natandika nabo balinga abaagala okukola ki okwefuula kuba abakyaliiwo Nambwayo yakubirako kekiri nti ogambye nti amanyi okukubirako yankubiranga edda kuba tulinako campaign gye twaliko nga tumunoonyeza akalu baali bamulonze mu bino bya awaadi ebyo kati twali tumunoonyezaako obululu ebiseera okutandika okwogerezegana ne Nambwayo so wano agenda okubajjukira ye okutumanya yatumanyira mu ttiimu ya Suuna nti abo abaana bali mu ttiimu yaani ttiimu ya Suuna bwenzijamba mbivulu mbasangayo mbalaba nga bazze wa muzeeyi leero ni wangi kantwale Nambwayo kitegeera n'otandika n'okola ki n'otandika onyumya n'omuntu just like that so we najja ewaka wali omu ku bantu be nasangawo ng'ebigamba bye bitono nga n'okutoyogera tereevu so olunaku agirabye agambye yagamba ayina omukubidde omu okay confirmed kati kyekiri mu interview omukulu gye yakola mwenna mukitegedde yagamba ayina omwana omu era omukulu kyabadde clarifying ne twagala tukubire yamukolako interview era n'atukakasa kyava mu kamwa ke kyekivudde mu kamwa ka muntu yenna era kitemutema ekigambo kyava mu kamwa ke so olunaku olw'essande Nambwayo lwajja mu makaago waliwo tewaliwo ekiro saaliwo wajja enkeera bwe watuuka wayogerako ne Nambwayo
Nambuuza ng'omuntu wasibye otya nnyabo bulungi gyewaleko nemuyitako nenkola ebyali bindeese. Wali ozze kwongerayo kuzimba nga bwe mwali mukolera? Nzize tukole emirimu gyaffe gye tubadde tukola. Yes. Okay. Ne poliisi lwemuyingiza mu nnyumba era waliwo? Era najja ayingidde kuba lwe waliyo. Wajjawo anti nze natuuka poliisi egenzi? Yes, nze nange nagenda okutuuka. Ng'egenzi? Era nze nagenda okujjaawo nga solution eriwo nga muzeeyi yankubidde nanga Aaron nti tubadde tukola geeti yaffe eyo nti tugiteeke ku kikomera. N'obudde obadde tebunnakola ki? Bubadde tebunnatuuka. Onfuna bulungi? Naye tewakyali kyakkola. Kubira owa geeti banguye geeti eggwe tuteeke geeti ku ki? Kuba bannamawulire basusse okukola ki? Okujja. Era nze okujjaawo okusanga ng'okola interview. Najja kuleeta mitayimbwa na seminti wakuteekako ki geeti yaffe kuba olwedde yaliyo nedda kati kugalirayo Zubeda tubeere serious. Omukazi yajja ddi? Yajja Sande. Welding ki gy'omanyi esobola okukola geeti mu ddakiika ezo zokka n'ebanga emaze okugwa nga kati eri ku nnyumba? Yakankubira nanga amwataddeko geeti. Yakakubira naye ng'emazeeko ennaku. Osegedde bulungi? Wankoze bulungi nnyo kuba ne security wise tekibadde yes, kuba nawulidde naawe mwerimba nti musonda ssente za kuteekako geeti n'oluggi. Kitegeeza nti mwagala mumala okuteekayo geeti mugaye ne geeti tumaze ogisonda tugitaddeko. Gamba nawulidde bagamba. Togamba nawulidde bagamba. Osegedde? Bo bakola nabo ki? Interviews ez'enjawulo. Ffe tweteereddeko geeti kuba yali mu pulaani. N'okuleeta emitayimbwa egigenda okuteekako empagi nakusangawo nga mukola interview. Nyina kye nakunyega? Sakunyega kuba ebyali tebinkwatako. Segedde bulungi. Wano wonna ebbanga lino lyonna Nambwa yali amazeyo tomunyega nga kigamba? Yadde okumubuuza nti kiki? Kuba ninako ne we nalabyeko awo lwe twateekayo geeti ng'akubye mwokange ebifaananyi era mweri mu gundi nagirabako. Nako ka interview ke nalako ng'akubye mwokange ebifaananyi. Twasangawo yiye. Eyange ebeera bweru sina nsonga lwaki mba njiyingiza. Segedde bulungi. Yes. Yagikubye ebifaananyi nga wansonga ki? Ayina era ensonga ezo yali akola ki? Zeyawa. Osegedde. Kati gwe mu mbeera eno yonna nga mukwano gwa muzeeyi. N'abaddewo ng'ekintu kino kitandika geeti go watandika ekikomera ennyumba eyo okuva ku musingi weevudde paka weeri olwaleero. Nti go baddayo muzeeyi n'akuwayo zino n'akuwayo ziri ate mpuliriddemu akantu ka invoice kitegeeza receipt zonna ozirina. Butereevu era ne muzeeyi aziina. Kuba kati osigazaako ne muzeeyi n'atwala ezizi. Wali oyogeddeko ne muzeeyi n'akunnyonnyola nti kuba kati gwe amazima g'omanyi geegana ag'okuba nti kuba gwe amazima ogamanyi nti gwe watandika ekikomera kino ne muzeeyi. Bino ebyettaka oyinza okuba by'otayinaako. Ate era n'ebyettaka bwe natuula ne mubuuza muzeeyi kigenda mu maaso kiri ki? N'agamba Roni nga bwe nzize ngatta ebintu nga tuzimba bwe nagatta oggula poloti. Ne mubuuza kati ekituufu ekigenda mu maaso kyeki? Nawe ffe tubanje kamoga ekyapa kyaffe. Yagano tuwa ekyapa kyaffe kuba ffe twagula. Osegedde bulungi? So temuyina kyapa? No, singa twali tulina ekyapa ekyo twandibadde tetukyakibanja kamoga. Lindako omwana eyankubidde yaani ono omuwala eyabadde yeeyise looya yaŋŋambye bakiyina ku ssimu ava ku ekyo ekyokussimu alina kye yaŋŋambye nti yasasula n'amalayo. Okitegedde n'olunaku lw'amalayo yali sente zaali zigaanye okuggwayo era mbu Kamoga ye yamugamba nti Masaka eno waliyo oba abantu baaniriza. Twakolera show y'e Masaka yali ebinyanyanyaanya festival eyasookera ddala. Akasente ne kajja n'amukubira n'amumalayo. Kankuwa akasente ko kagwe. Kati teyabanja kyapa. Yakibanja era zze nga abagamba nti mmanjizizza Kamoga emyaka ejja. Ekyapa yagenze okuddamu okulaba ekyapa kyabanja akiriko abantu babiri ng'omuwala yakiina. Ate kino ekyapa ekyakibagamba ekiriwo ekiriko Ssuuna yekka. Bakiina ku ssimu tekiri mu gundi. Ssuuna takirina ye mu ngalo nti agamba banne. Yakimukubira n'akimuweereza ng'agenda kusaba mazzi ag'omugundi kuba bwatuuka weera amazzi wagalaba mwegali. Ssuuna teri muntu guba w'amazzi. Yakubira Kamoga. Yes. Namugamba nsaba kyapa saba mazzi. Tugenda kufuna amazzi.
ono namukubira ku ssimu n'akimuweereza ku ssimu n'amugamba ngenda kukola ki kyalina bimaliza n'ekikyo kikola ki kiggwa ntegedde bulungi kati Haji Kamoga okuva ku olwo ye muzeeyi agaana abangi Haji Kamoga up to now tamuwanga ki tamuwa kyapa okwazeemu okulaba ekyapa kye yakirabye na mukazi Zubeida. So omukazi naye alina kya ssimu oba ye alina n'ekyo wamukolako interview teyandaga kyapa simanyi teyandaga kyapa wabula nange nina kya ssimu naawe olina kya ssimu tolina kya n'ekyo olina ate kiriko amannya ameka 2 webale nnyo nina nekiri ekirala ekiriko Ssuuna yekka naye waliwo ebiina plot numbers nga era nakyo nga zanjawulo nakyo kya ssimu webale nnyo so kaakati mu kino kyonna ekiriwo mwagenzeeko mubeere ng'ate mubanja ekyapa ewa gundi ebyo muzeeyi yavunaanyizibwa mwogwa mu kino kye nnina muzeeyi yavunaanyizibwa nga nannyini nfuna bulungi kuba singa atambula neero naye ng'agenda oggula era n'aligenze naye okola ki naye nze ekikwatagana n'ebintu ebibadde ku sayiti ebyo mbyogerako kuba mbimanyiiko buli kimu ekikola ki okabe kana akaliko bakakigira 23 so kati mwe mukyazimba ate kati nabaleka muzimba ffe twataddeko geeti yaffe kuba ebintu ebyaffe tubitambulizamu ku step ffe kyaffe twali tumanyi tugenda kuba plasita tuyimiriremu tujje tuteekeko geeti tukole ki tujjeko geeti ya bibaati tuteekeko geeti enzimba era nga bwe twakikoze kwaffe sente ezaffe tusonda nsondi tetulina awo ziri awo nnyingi nti tujjako era enkya tuyoole tukole ki bwe tugattagatta tukola geeti neggwa nga tugattagatta okitegeera waliko kubaakuba nnambwayo yaŋŋamba nga yakatuuka bamukubamukko ekyo sikimanyiiko era muzeeyi ye yagamba nedda mulekeraawo ekyo sikimanyiiko era sobola kiwaako obujulizi yes ekirala yaŋŋambye temukkiriza bantu be like bano bantu be bano baganda be baani kujja kumulaba nnyo bakkirizibwa kubeerayo bantu ki be tugaana agambye abantu be temubakkiriza kuyingira ye bwagamba alina obukakafu nti yabaleeta ne bagaana waliwo omwana nti mukambwe nnyaawo omulenzi oli omulala gwolekawo asiimwe asobola okuba nga atambulira ku mateeka mukama we ge yamuwa ye talina musango atambulira ku mateeka ago mukama we ge yakola ki ge yamuwa so kati omuntu ayinza okwebuuza nti omukulu azze kukola ki mu interview omanya nti manyi bagenda tutandika kati ozze kukola ki kati ozze kwogera ki nze kinjagala okutangaaza kintu eki nawuliddeko ku interview emu yakoleddwa nti Nambwayo ayina adiyo yagenda n'agula ebintu ebyekikomera yes oba yagamba kwe yakoma okuggyako nga yabitwalawa ku sayiti ndala ne ku eyo sayiti simanyiiko muntu n'omu yataddeyo bintu osegeera ku ebintu bye tuteekayo biba byakutegeragana na muzeeyi nti era kino nakino nti ye nti era bbiru eri bweti muzeeyi era bbiru eri bweti nagamba nina sente oba sirina ne bakole ki bawe kati gwezze kutangaaza ku bintu bizimbisibwawo ebizimbisibwa oba geeti eyo gye mugamba gye muteekamu onfuna bulungi no geeti gye muteekamu ey'okukikomera gye nawulidde gye bali mu kusonda bagiteekeko nakiwuliddeko simanyi we batuuse nti basonda oluggi ne geeti y'ekikomera kyesimanyi ku nju kwe bagenda giteeka wayinza okubaayo enju endala nedda muyinza okuba nga tukaayana muyinza okuba nga tukaayana wano naye nga mulinayo enju endala mukwano totandika linda mukko totandika osegedde bulungi ebyange bikalu tebiriimu gundi so kati mutubuuse nga bukyali kaakati mukwano omuntu ali eyo omanyi nawuliddeko kampeyini egamba okuddiza omukulu kumuddiza ki akasimbike ke yateekamu emmeka kati awo wetwagala awo nti abagenda oyisa akabbo osaba bawa amagezi nti wemba muyisa
Akabu nga baani abasonda era nga bazisonderani bawero wisha ba Mary kuki ku sente bajjemu omukulu ani ajjamu ani nambwa yajjemu omukulu ose sako kati ketekede namwe temuli betegefu zikwata nambwa yajjemu ani okumujja kuki era ngaani nga maama w'abaana eyasonda ku ttaka n'asonda ekikomera wa yasonda wa mwekubira mudduka ne munoonya sayidi mulabe wawe mugenda wano singa twekubiira saagala nnyo musimukuleyinge sympathetic naye wano wandibadde twatuddeewo ffe tetuna kye twagala omanya nti ffe buli side of the story tugenda ginoonya buli omu atuwe side ye abalabi beesalirewo ffe otulaba wano twali tusobola okuleka Nambwa y'ebweru naye olw'omwana gwe muyina olw'omwana gw'alina lindako mwali mulumira omwana atali wammwe kuba mu odieri omukulu agamba alina omwana omu lwaki mwalumirira omwana atali wammwe bamuyingize munda ani yamuyingiza ffe twamuyingiza bamanya abakazi abasula wabweru ku makubo kyoba mukazi omulala najja nga ani yamuyingiza si poliisi ffe twalina obudde obuyombagana ne poliisi nga tumanye ekituufu kyogamba poliisi banaye mundekerewo ku nkoko eyo kyogamba poliisi esobola okuyingiza omuntu mu nnyumba kyogamba poliisi balalu nedda Zubeda ozze okaayana nti wano wange nze ekituufu nkimanyi nti wange kitegeeza ne bw'onaayingira nga si weero ojja kufuluma mukwano gwange kankubulira ekintu kimu ntano poliisi yano kale tebategeera nga bwe mulowooza ekyo gwe okyogedde sinze naye mukwano teri poliisi wano eyinza kuyingiza kuba nange sisobola kuva eri teri muntu ayinza kuva eri nyinza okugenda neteeka ku dduuka ly'omukyalo nenga busobozi obumugamba muzeyi leero njagala kukola ki kukulabako njagala kukulaba ABCD era kye banaavaayo nakyo kyemujja okgenda nakyo ffe kye tuba tulina okukola ki naye ng'ekyokugamba nti tiimu egenda kukeera enkya kati singa basonda oluggi ne baluteekamu nesonda tairozi ne muzisonda ne bukya omukazi ne bamufulumya kateni house pataawo singa bamufulumya nga mumaze obbisonda ani bamuzayo sente y'omuwi w'omusolo ani yagiba tumugibasaba bulungi bwansi oyamba maama zikankubulire okuva nereero tuba tukoleredde bulungi bwansi okuva nereero baagala nabyo bigula ku ggwe okuva nereero kati babajja nga bagulako tobaguza okuva nereero omuntu yenna buli olabanga ekintu ng'ekyo nga kipikibwa sooka onoonyereza ekintu kyennyingiramu okuteekamu sente zange kyekituufu okuteekamu oba tezina byakola ndi mu kusonda batugane tusonde eza geeti gye mutannamanya nti yakoze eki yagenze nayo zize naye nga geeti mweri ezo zigenze wa g'obadde ofuna omusala gwo gwakakadde oweereza akaabiri bagule geeti naye nga geeti yakoze eki afuna akakadde kano yaaniwo oyo asonda no okedde enkya musonda luggi naye nga temumanyi oba enzigize musonda twali twazikola dda nga ye ziri mu kuggwa oba ekifo tekitugaana kuteekamu nzigi zaffe bwe ziba zaawedde bwe ziba nga gyeziri kitegeeza tujja ziteekamu era bagambe nalwo tulusonze lukoze eki so gwagenda okusonda ssente zisonde naye nga gwozisondera nkolaba propaganda go si propaganda otandisogana abasonzi bwe ssente zo zisonde naye ozisondera ku ki ku nju yaani abasonzi ba ssente bw'oba oyagala kusonda genda ewammwe osonde ssente zo ozitereke ebbali bw'aliraba nga talina waasula nga gwe omulumirirwa nga wa kika kyo maama wo taata wo jjajjaawo bwebagaye buli gwe tulumirirwa ne tuyamba bwa kika kyafu musonde tetubagaanye singa tusente tuzifuna nga twagala naye ng'enju gye musondera si yammwe era kijja kuba kya bulyaza amaanyi nga mutissa enzigi zammwe yammwe ku ttaka lye aleete endagaano ezaagula ettaka lyonna nti ziizo ettaka lyange lino naligula temubifunanga ebyo no alina gwe yalazeeko endagaano wano si yandagaano ettaka si lyandagaano naye zirina lisiiti kuba ettaka lyasasulwa mu kibanja mpola lisiiti yatugamba weeziriza azirina mwazirabako saaziri si weeziri kubanga sisuubira sisuubira nti osobola okukola interview nnya ng'ogamba nyina lisiiti nga tonalaga ki lisiiti nga tonalaga lisiiti
kale sisobola kugamba nti nze naguza Suuna ebintu nombuuza lisiti ziriwa zewagulizaako Suuna nga siinaako n'emu nga ngamba kimu ze lisiti zange nzirina kiba tekiri fair. Tukkirize tugaane. So bwe bityo bwe biri sofa eno side ya Suuna era ye mwami eyatandika okuguza Suuna ebintu ebyo byonna njagala bajjukiza nti bino byonna weebiri era bitambula. Ffe tulina show yaffe mu Gw'omunaana, tulina ebinyanyanya festival ziri mu Kasana mu Nnyendo. Tugenda kuba endongo n'ebizibu byonna mwe muliko tujja byerabira. Osegedde bulungi era abantu baffe bajje batuwagire ku show yaffe eyo Suuna Ben n'Embazira Tone bagenda kuba ebinyanyanya festival nga 2 Ogw'omunaana. Saako nako ndowooza mukawulidde kayiseewo. So abeebuuza ati ono yaani ye mukulu gwe badde aguza Suuna Ben ebintu bino okutandikira ku Kikomera. Nakati yakyamuguza mpaka ennyumba ate era agambye nti ennyumba bo bakyagenda mu maaso baba beetagateekamu nzigi bajja ziteekamu, baba beetagateekamu terozi bajja ziteekamu, baba beetaaga kutongoosa compound yaabwe bajja girongoosa. So far byebyo biriwo. Bwe tunaafuna the other side of the story nayo tujja kubaleeta story tujja agendera ddala nayo mu maaso mpaka agyenaggwera. Naye nga mu byonna tusaba mirembe nabo kutegeeragana ng'abantu. Tweyanziza mukulu tweyanzeege. Katusabe nti we banajja ne bana abasayidi eno nga baagala okugulako ku bintu ate ono obaguza. Sina bye ngenda baguza kubanga tebalina babitwala. Kunya nga balina poloti endala. Ate gwe omuntu bazze gula agula buguzi bw'ofaayo nti omuntu agula seminti amutwala wa. Kasitoma bakasitoma. Nze kasitoma gwe ngula mutwalira ebintu ku site. Ate lwaki tonkaka kuntwalira bintu ku site? Mutwalira ku bintu ku site. Ate onankaka obutabitwala nga nze ttekali nateekawo. Yishi. Buli ajja mwanirize nga bwali. So byebyo bannange musibe bulungi mweraba.